Yes, mu mawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wakati nga tukyakuweereza ensonga nga bwe zitambula nga tukyakuwa updates ku nsonga ez'olutalo oba obusambattuko obugenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Njagala kubanga ate nkuwa gano nno gava mu ggwanga lya Uganda. Ejje ery'eggwanga erya Uganda, the Uganda People's Defence Forces, ejje ery'eggwanga erya Uganda wetwogerera nga bamaze okubeera nga badeployinga ku border oba ensalo ey'eggwanga erya Uganda eyawula eggwanga lya Uganda wamu n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ewali abayeekera bagambibwa okuba aba M23 nga bano bayambibwako gavumenti y'eggwanga eya Rwanda ekulemberwa Paul Kagame Rutagambwa. Kyokka nga ate reports ezafulumira ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo baatulaga nti n'eggwanga erya Uganda bagenda maaso n'okuba nga bayambako, naye ebyo si bye bindeese. Njagala kubanga nkuwa gano bw'oba tolaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tweyongera wuliriza. Eggwanga erya Uganda, ejje erya Uganda erimanyiddwa nga Uganda People's Defence Forces nga bayita mu mwogezi waabwe amanyiddwa nga Felix M. Kulaije bawatadde ekiwandiiko ku official website yaabwe ekiro ekikasiro olunaku olwaleero ennaku z'omwezi badde 31 omwezi gwa January mwaka 2025 ngenda kikuyitirayitiramu mbeere nga ngenda maaso n'okuba nga ate mukutegeeza wabula nga wetwogerera amagye g'eggwanga erya Uganda gamaze okuba nga gatuuka era gatuukiddwa gamaze okuba nga gadeployingibwa ku nsalo eyawula eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo newankubadde ng'ensalosalo eno y'emu ku nsalo ezisinga okubeera empanvu ezisinga obunene ku lukalu olwa Africa oluvannyuma lw'okuba nti eggwanga lya Congo lyerimu ku mawanga agasinga obunene okwetoolola ensi yonna. Kakati wuliriza okusinziira ku bugazi obw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo n'eggwanga erya Uganda, eno ensalosalo kiwaliriza eggwanga erya Uganda okuba nga ligenda ku deployinga amagye enamba tennategerekeka wabula nga gasuubirwa okuba amangi ennyo ng'olutalo olubindabinda obanga obunkenke obugenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bugenda maaso n'okubeera nga butiisa obanga bweraliikiriza eggwanga erya Uganda. Wuliriza nga sinaba okubanga ngenda wala njagala kusooka kuwa bino. Eggwanga erya Uganda obugazi bwalyo bubaliribwamu approximately square kilometers 24,138 bwe bugazi eggwanga erya Uganda kweriri square kilometers 24,138. njagala owulirizeewo nnyo wano. Kyokka eggwanga erya Democratic Republic of Congo liina obugazi bwa square kilometers 2,334,458. kino no kiba kitegeeza ki? Eggwanga lya DRC Democratic Republic of Congo erikulemberwa Felix Tshisekedi lisingira ddala eggwanga erya Uganda by 87.3%. ggwanga ddene nnyo bwaguuga wabula wetwogerera eggwanga erya Uganda erikulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni bamaze okuba nga badeployinga amagye aga UPDF Uganda People's Defence Forces gamaze okuba nga gatuuka ku nsalo ey'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Nsonga ki oli ku mukutu gwa Redstone TV bwe bali kubanga okyagoberera ekitwazizza amagye g'eggwanga erya Uganda ku boda eno bagamba nti wayinza okubaawo confrontation yonna oba obubinja obulwanira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bayinza okwagala okwetantala, bayinza okwagala okukozesa chance eno oba mu Congo nga biganye embeera eyinza okutabuka ne bajja ne baba nga ate beesogga eggwanga erya Uganda. Kakati ffe kye tulina okukola kwe kukwata amagye g'eggwanga erya Uganda ne gaba nga gatwalibwa butereevu ku boda oba ku nsalosalo eyawula eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Njagala kubanga nkutegeeza ekiwandiiko ekifulumye mu kiro ekikazito olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa January 2025 nga kino kifulumidde ku mukutu official website n'emikutu egy'enjawulo egya Uganda People's Defence Forces. Uliza we bagambye press release era wansi Felix Kulaije yabadde ali in charge w'ensonga eno. Following the worsening situation in eastern DRC's North Kivu region and the surrounding areas in recent weeks as a result of major fighting between the M23 movement and the FARDC government forces, nti oluvannyuma lw'obusambattuko embeera ey'obunkenke n'okulwanagana okuli mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo n'ebitundu ebirala wakati w'abayeekera aba M23 March 2023 n'ebibinja ebirala oba n'amagye ag'eggwanga erya Democratic Republic of Congo agamanyiddwa nga FARDC. era nga kino njagala okubeera nga nkutegeeza kino kitegeeza ki? Armed Forces of the Democratic Republic of Congo kigambibwa kyeggwanga eryo
limaze okubanga nalyo lyongeramu amaanyi nti era abayekera ba M23 bayinza okubanga ebyabwe si birungi newankubadde ng'amawulire gafulumye tibamaze okubanga bayina ekibuga ekimanyiddwa nga Goma ekyawambiddwa nga kyekibuga ekikulu era ekinene ekisangibwa mu province emanyiddwa nga North Kivu. Kakati wuliriza. UPDF will adopt a forward defensive posture in its areas of operation until the crisis passes and normalizes is restored. Njeje lya ggwanga erya Uganda People's Defence Forces bagenda ku adoptinga kye tuyita forward defensive posture, bagenda ku deployinga ku nsalosalo y'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo okugezaako okuziyiza oba okuteeka enfo, okukwata enfo, okuteeka zi postures ez'enjawulo okulaba nga amagye ag'eggwanga erya Uganda ga protectinga era gawa obukuumi eggwanga lino n'abantu baalyo kwabo abalawanira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo abalowoozebwa nti bayinza either okutoloka nga bajja mu ggwanga erya Uganda oba okubeera forced singa government y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ebasinza amaanyi nebasindiikiriza ne baba nga bayingira mu ggwanga erya Uganda. Tukyagenda maaso n'ekiwandiiko kyenjagala okubanga nkuyitireetiramu. Some of the violent and extremist groups operating in the area include the ADF, who the joint forces of the UPDF and the FARDC have severely degraded since the launch of Operation Shujja in November 2021. Nti obubinja bungi obwabayekera obuli mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bwe tuyina okubanga twerinda kusinziira ku Felix Kuraije ayogerera amagye g'eggwanga erya Uganda. Nti obubinja bungi omulina aka ADF, Allied Defense Forces, amagye ago oba abayekera abo abaavaayo ne babanga bagenda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wabula nga batuusa obulabe mbu nga bano balabe b'eggwanga erya Uganda. Kakati ejje lya UPDF bagamba tulina okubanga tudeployinga ku nsalosalo y'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Congo tulabe nga twerinda embeera eyinza okubanga eva sayidi eyo tetujja kulinda bintu kumala tutabukako tusooke tulwanagane. The UPDF working with the FARDC in its areas of operation is closely monitoring the unfolding security situation and will continue to aggressively pursue ADF remnants wherever they go. Wuliriza wano nti ejje ly'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces n'ejje ly'eggwanga erya Democratic Republic of Congo erimanyiddwa nga Armed Forces of the Democratic Republic of Congo, eggwanga erikulemberwa Felix Tshisekedi, mbu bazze ba tracinga nga bagoberera era nga bamonitaringa n'okulondola embeera ey'ebyokwerinda eri ku nsalosalo z'amawanga gano abiri era nga beegasse wamu okuviira ddala mu mwezi we balonkingira Operation Shujja nti bazze batracinga abantu bano naddala ba M23 n'aba ADF mbwera bagenda kukola ekisoboka okulaba nga bajja bafeffetta yonna gye banaabeera bali. Nassaako omukono Felix M. Kuraije omwogezi w'amagye era nga alina eddala lye bamutaddeko Acting Major General Director Defense Public Information nga bwe nkugambye nti ye mwogezi w'amagye g'eggwanga erya Uganda. Kakati we twogerera eggwanga erya Uganda bamaze okubeera nga badeployinga. Kakati gwe jagenda mu comment section ombuuze ky'onambuuza nja kukikuwa. Waliwo eyatubuuzizza nga bwe watuwadde ng'otugeraageranyiza eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo mu maanyi ag'amagye oba kye tuyita military strength, olowooza eggwanga erya Uganda liina obusobozi okubeera nga ly'eŋŋanga eggwanga erya Democratic Republic of Congo just in case singa kibaawo olowooza guggwa gutya? Kakati wano ku mukutu gwaffe guli gw'omanyi ebulungi ennyo gwatugoberera gwe tutera okuyitirako nga tukuwa bino. Nja kukusaba ogendeyo Red Zone Geopol ogenda kubanga obifuna tukubuulire Uganda singa eba egenze mu lutalo ne Democratic Republic of Congo biyinza kubanga biggwa bitya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.